Banaye mwe bali kusala barakallahu fikum abo bamu ku bakyala abana Uganda n'abaami ababeera wano mu Egypt era nga yeno endabika y'omuzikiti gwaffe wabweru tukyetaaga okulongoosaamu naye nga alhamdulillah yitibwa Masjid Hannan wano Cairo Egypt ng'eri wansi wa ekibiina ekiyitibwa Uganda Muslim Society in Egypt. Sheikh bamuyita Kyakatebe. Sheikh baako kyoyogera. Abasiraamu baffe mwenna tubalamusizza nga mumanyi ekifo kyaffe kino bwe tukuŋŋaanira ku Masjid Hannan tulamira abasiraamu baffe mwenna n'ab'enganda zaffe bannyinaze baganda baffe mu busiraamu mwenna nti embeera yonna erimu okuba nti obusiraamu tebwagyogerako mbere nga mugyewala. Olunaku olwaleero twafunye munnaffe Gundeeze yazze agenda kuleega abaana baffe kuno naye tubagamba nti ffe nga ffe aba Masjid Hannan ensonga eyo tugivumirira era ensonga eyo tutugirinaako kuba nti tugiwagira abantu bonna okuba nti bagyetabamu. So n'olw'ensonga eyo gwe wenna n'obusiraamu bwo beera nga weewala okuba nti ogwa mu bintu ekika ekyo osobole okutuuka mu maaso ga Mukama Katonda wo nga osiimiddwa. Mbeebaziza. Sheikh Shahabuddin Sebo badde tusabubeeko kyeyogera eri abantu ku nsonga eriwo mu Egypt omulundi guno abantu abazze okuleeta muno obwononefu baako kyoyogera Sebo. Tunduka Allah subhanahu wa ta'ala tusobozesezza okutuusa ku lunaku luno tumwebaza okuba nti atwadde obulamu naye nga ekikulu ekiriwo nti tuvumira ne sekuvumira yenna ekikolwa ekyo mu busiraamu teri obusiraamu tebulagirako basiraamu kubanga beesa mu mbeera eyo era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bannyinaffe abo ne baganda baffe abaluŋŋamye abaggyemu omutima ogwo era abeere nga abateeka ku takuwa. Information evuddeyo eri abantu baffe bonna era nga masjidi yaffe bwe tewefaanana munda tulina waggulu gye tusaalira wano nga abaami we basaalira walabika bwe wati wafaanana okutwaliza wamu. Masjid twagambye bagiyita Hannan. Waalaikum salaam. Eno tulinayo ekifo abakyala gye basaalira naye wafaanaganako bwe wati. Abakyala basomesebwa oluvannyuma lw'esswala nga bwe mulaba abeeramu n'omusomesa omu abeera abasomesa biidhinillahi subhanahu buli lunaku lwa jjuma bwekiti wekibeera. Wano tubeerawo n'effumbiro tuba tulina byetwagadde okufumbira abantu ne basobola okubeera nti balya firiji tulina buli kimu mpozi byonna ebiyigo byonna bya mulembe alhamdulillah sujja kugendayo nnyo naye nga masjidi waffe okutwaliza wamu tetukoma kubeera nawe tusaalira wabula tulinayo negye tusomera nga boolaba okutambuza nga tukulaga omuzikiti gw'abaana Uganda mu Egypt okutwaliza wamu. Kati nga kino ekitundu kyekirimu ofiisi ez'abakulu nga omuntu wayinza okubeera nti ajja n'asomera. Kati wano waliwo ruumu esomesebwamu bamasheekhe be basomeramu wano teri balala era nga bwe mulaba era batandise okubeera nti bakola ki basoma. Twagale nnyo omuzikiti gwaffe. Wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh.